Abawanguzi b'empaka z'omulimu asinga 225 batuuse ku buganye Budaaki gye bagenze okwongera okufuna obukugu mu by'obulimi n'obulunzi alina okunoonya akatale. Baaniziddwa abakungu okuva ku kitebe kya Budaaki ku kisaala ky'ennyonyi kya Skifo International Airport wakati mu ssanyu nga bawanise bendera ya Uganda akabonero ak'obuwanguzi. Bwe bavudde wano batwaliddwa okulambula ekibuga Amsterdam naddala akazinga akamanyiddwa nga Amsterdam Canal nga wano bayize ebyafaayo ebikwata ku nsi ya Budaaki. That is medieval. So where are they? Almost never. Almost never. 2 weeks ago, there were some pictures taken of a little seal that was good. Olunaku olusooka lutandikidde ku kampuni ya Koudijs ekola emmere y'ebisolo, enkoko wamu n'ebyennyanja era nga balambuziddwa ekkolero okubasomesa wamu n'okukyalirako ekkeberero lya kampuni eno okusobola okwekennenya omutindo gw'emmere ekolebwa akatale k'ensi yonna. It's from Uganda. Akulembeddemu olugendo luno okuva ku kitebe kya Budaaki mu Uganda, Andrew Byaruhanga ayogedde ku lugendo luno. Naye nga tuyize omutindo gwe bakolamu emmere era enkya tujja kweyongera tugende mu maaso, tugende mu faamuzi ez'abalunzi n'abalimi. Empaka z'omulimu asinga ziteekebwa kampuni ya Vision Group ng'eri wamu ne banywanyi baayo okuli aba Koudijs abakola ekirungo ky'emmere y'enkoko, banka ya DFCU, ekitebe kya Budaaki mu Uganda ssaako ne kampuni ennyonyi ya KLM. Bino ebijjidde nga n'abasomesa abawangula empaka z'omusomesa asukkulumye 2023-2024 bagenda mu maaso n'okulambula ebifo eby'enjawulo mu ggwanga lya Ireland. Basoose kulya kyankya ku Trinity City Hotel gye bavudde ne balinnya bus ebongeddeyo okugenda okulambula ebiyiro by'ennyanja. Balabiddwako nga banyumirwa empewo y'oku mazzi gano nga beekubisiza n'ebifaananyi n'okwenyumiza ku mboozi ez'enjawulo ezikwata ku Uganda. Having had an opportunity to visit the Irish Sea today, it was such a wonderful place to see the Irish Sea, and it was so refreshing. I could see how excited the teachers were. It's been such an amazing experience. Balambudde n'erimba ebyafaayo eyaziikibwamu bannaddiini ab'enjawulo abagambibwa kuba nti baali bakkiriza nnyo era nga baali basaale mu kutandikawo eddiini mu nsi yonna. Okutuuka mu kifo kino oyita mu mukutu gw'amazzi oguyita wansi w'olutindo olukutwala paka waggulu ku lusozi gye kiri era nga waziikibwayo abatuukirivu bangi ab'ebyafaayo. Limba eno erimu ebintu ebyafaayo eby'enjawulo bingi ddala omuli n'ekereziya esinga obunene mu Ireland eyazimbibwa mu mwaka gwa 2014. Abamu ku basomesa balabiddwako nga basaba n'okwegayirira nga waliwo n'eripye ku musalaba gwa St. Kevin nga mwegayirira mu mwoyo. The remains were requested to be taken to Uganda, and we all know that the earliest missionaries to come to Uganda were Irish. They were from Ireland, and St. Kevin was one of those they adored. Mulimba eno mulimu oluzzi olugambibwa okulwa ebyafaayo nga nalwo abasomesa balulambuddeko. Full thanks goes to the Ministry of Education, Mama Janet Museveni, the Embassy of Ireland, the New Vision. They are all doing great work and we are with them. It's a very good experience. Frederick Nsereko ne Roger Sakaijuka bibakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.